Asaza okweba bulungi bwansi Dr. Ssaabasajja Kabaka kye yatuwagira okukola olunaku lwaleero ng'ameefuga gaffe bannankobazzambuga ate era Abaganda n'ekitundu kyaffe okulabika obulungi okusobola okukiddaabiriza okuggyamu obukyafu twetangira endwadde eziyinza otukwatibwa n'ebintu eby'endala ng'ebyo. Kirungi nnyo okukola bulungi bwansi. Obuyonjo bwetaagisa buli wamu, buli omu yeetaagisa okuba omuyonjo okuba n'obulamu obulungi. Tulina okukola bulungi bwansi ne tubeera abalamu. Nkubiriza abantu tukole bulungi bwansi kubanga gavumenti tujja girinda. Tulina lulala lwa munyindo tulina lwekuula ffekka. Gavumenti kwene kusangira nga tulina kyetukoze. Kutereeza enguudo ekisooka, kugogola enzizi, okukola enguudo n'okulakulanya nungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.